bananga omusajja Kamadi musajja mukulu naye talina magezi. Nze mbabuulira oyinza okukikkiriza nti byonna byonna bye mbadde naye byenkola eyo ku KIRIBEDDA byonna 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 bitotoledde Nalukenge naye nga Nalukenge kigoobuulira. Kati kanso kabimanyaako kansanzise busi. Kasasiro yenna gwe mbadde nkola ebweru naye okumpa ssente biki byonna bibuulidde Nalukenge naye nga Nalukenge kigwabuulira. Omuntu agenda kulwa wanya otuzi kubanga bw'omanyi Nalukenge simanyi nakumanya naye baba ye kanso mu buli ngeri agenda bimanya kubayo Nalukenge tayinza bitegeera n'asirika n'abisirikira gwe ky'oba omanyi. Kanalukenge kasoose omwesimasima kamusosogereza kamukemaakema kino kiri naye obusiru bwa Kamadi naye n'atandikirawo nayogera buli kimu. Era ddala baba nga wogambye nti musiru kuba omusajja omukulu okujja eri bye nti akuwa ssente ne byemukola n'abigamba ono olw'okuba bimubuza kituufu taba na magezi. Kale banaye Kamadi antamye neebuuza olunaku lwe namusisinkana kati lwaki tomwesoji waba akunyiziza. Kati nze nina gye nkitwala ekyo sina gye nkitwala. Naye no naye baba toggwako okirabe ekiki ogala abasajja abakadde neno naawe biita obwongo bwo toyina yewe edda netategula mbumbuulira omuntu kumbe ne gwembulira naye talina magezi. Enewe naawe oli ojendi gyojja okula ojja biraba kyokka n'enjala ennuma. Baba olyose n'oyogera ku kyenjala nange yannumye dda. Era eyo mugirinde kyaggulu si ye yeetooloddemu agenze gisimayo oba alazeewa eyo gy'agenze wakudda kiro anti oba tujjule mujjule mundekeze nakoowe entalo za Nalukenge alyoka akomyewo ansesebula olw'emmere mundeke ensigaze bino ebintuuseeko sina galwana na Nalukenge lwa mmere olwedde nina ebizibu byange oba agijjudde saameka oba agijjudde saameka. Ate baba gwamusobola nammwe mujja kuyiga okumusobola. Kati baba otuvuddemu otyo kati mbadde mwagala mbakolere ki? tuwe yabbiri tugira tugenda tweyize ku kikomando yo bakaana gootegeera lulimi ki? Kati onsaba ebbiri ssente nazijjeewa mane nga ssente zange mwazibba zonna ne muzimalawo. Tewasigazaamu wadde ebibiri wadde 10 tugende tugira tweyiya ku kikomando. Nyinza n'okubanga mmwe mwennyini mwe mwazibba oba onaasirise mukole ebirala nze temumbuulira ebyo. Kyokka nange ninga omuloge ssente zange bazibanga nakava ebweru neneeyiya ng'omukazi nefuna obusente bwange obulala kyokka ate nabwo mbulese mmwe abantu ab'owaka abange ate nabwo mubunzibyeko. baba nze sinze nabba ssente ze era sisobola kubba ekyo naawe okimanyi. Nze sisobola kumanya ani kubanga mwenna mbalabanga babbi. Kyogamba baba nange tuneesiga nzoowu. Omuntu omu yekka wano gwe neesiga kansa tasiibawo naye mwenna abasigadde mbalabanga babbi. Kati simanya ani. Bwe tutyo bwe tuli wano ngakuba era osanze enjala kudduka. Era leero ngambye kankusange wano kuba ne luli maama omanya nti luli tetwamaliriza wabula oyina amaka bannange kanso osula bubi. Nalukenge twemanyiira Nalukenge tuwangadde ebbanga kati twetegeera yantegeera ne mutegeera omanyi omuntu wo bwe mulwaŋŋana mutuuka n'omanya nti oyo bw'atyo. Naye waliwo ekitamanyirika oyina akantu baneze ensobi ze mukola kuba kati kanso ku kitiibwa ky'olina ffe ekyalo tukusinza businza. Abakazi bali kuno bayagagala bawanvu bagogofu tuli kuno ng'oleeta kali akalinga kufula obuntu obwo buba buzibu kaba kagenda kukubuza mirembe. Bwe batyo boogera naye bw'omanya omuntu wo mutambula. Kanso kwegumyamu naye baaba oli ku muliro oli ku kyokya. Twemanyi ekyo tekikyali kipya mmanyi bwe mukwata. Naye n'akakazi ako kandi kugobako n'abalonzi kubanza embiwulira gye nzungireyo mu bakasitomazi bange embiwulira kajja kugobako abalonzi tujja kwegoba. Ekyabalonzi sikyo nakimanya nemmanya abalonzi kye basinga okwagala kubakolera. Kati nze kyenfubako kubakolera kubanga mukyala wange mumanyi alina ebbuba lingi.
ebyo bibaawo mu maka naye nfuba nange okukola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwange nga kansala omulonde. Naye era kale tujja kusigala nga tukwagalanga ggwe. Naye baaba omanyi omukazi oyo naye bw'asussa empisa embi ayina byakendeezaako n'obuganzi ojja kukendeeza obuganzi mu bantu. Tofaayo kaakati Maria. Ebyo tubireke kuba omukazi nze tannemesa kukola mirimu basajja batomera. Kaakati obadde ogamba otya tukoze tutya? Kakati kansala ensonga nti lize twali twogerako munaye tezaggwa. Kubye empapula. Mpapula? Bino ebyowa muzeeyi? Yes sebo. Omanyi muzeeyi kati era kyenkana buli wamu atunzeewo. Kati ku bintu bya muzeeyi by'embala ebisigaddewo tusigazza obuyumba bw'abalasita wali ndowooza obumanyi. Kapoloti ak'oku kisaawe wamu n'akasomero kano ka KIRIBEDDA primary school. Naye nga nabyo mbiraba biri mu lusuubo. Kyenva njagala bidde mu mikono gyange ng'obudde tebunnaba kuyita. Ekyo nali nkitegedde nti gwe wali oyagala kuba nti omanya ebintu ebyo nga muzeeyi wo tatunda. Si kye wali oyagala? Kyekyo kyennyini. Era muzeeyi we yabaddeko n'ewange jjo. Olungaano nyeki yabadde n'ebizibu mukyala woono gwalina ndowooza bamaama wamwe omuto. Mumanyi oyo gwayine wakamanya ali mbuto bannaye muzeeyi akombooza. Yagenze n'afuna obuzibu mu lubuto mpulira ng'abeetaaga akasente kangi bambi najja nga takalinaawo ng'ayagala kumutaasa. Kati yabadde ayagala nno nakutunda akapoloti ku bumu bwe waŋŋamba eri waggulu ku kisaawe. Naye mugamba tekijja. Otyo kansala weebale wakazannye bulungi. Kubanga si kirungi kutunda nze ng'omuntu sikiwagira. Weebale nnyo. Ne muyambako okufuna omusawo. Otyo? Kati ajja kusasula mpola omusawo bw'anaaba abakozeeko. Tekigasa era ensonga yonna lingitegedde. Awo kanso kalubira ddala. Ne bw'akomawo nga yeeziringula atya kaluba. Kubanga olaba muzeeyi oyo abakazi ayina kati wuuyo ali mbuto. Wuuyo atuuse emyaka egifaana atera okugenda mulaba ndowooza ayenjebuse. Lopina, mbegayidde bambi omutuuka eri tomulaga mpisa mbizo mbadde mutandise okulaga wano. Mutuuka eri mweyise bulungi. Empisa ennungi. Bw'obolanga tugenda kweyisizayo bubi nawe yambala tugende. Ekyo kimanyi gye kisoboka kuba mubadde mubitandisa banye mutuuka eri mwefuge. Mwefuge banaye mwebereremu. Tutumalaako mirembe naawe. Kale kuba nekyana bawaddeyo ettaano ne wakuba siinaamu nabo zibayamba ku transport. Nga bwe waba nazo ddi olema kufuna ziyamba ggwe na mutima gwo na bulamu bwo ofune z'owaffe. Lubina bwe obuzibu bw'olina kati kankusomese kino manyize nasoma business nenzitegeera oyo Rachel omwavu aspendinga middle class addakaawo abeera asavinga kati fe abagagga ne tuinvestinga. Nakuza investment gwe Robert. Obuzibu Lubina bw'olina omuntu wagezaako kunyonyola ekintu ate oba okola bukozi ki obifuna bufunye bubi. Robin mutudde mutuzi temunagenda. Asenga tulinda oli mukyala woono Robert yagenze kuba si butadda. Nemba bulire kayinza n'okuba kadduse nga kayaye bwekategedde nti tugenda waabwe kasobola okuba nga kadduse katidde tugende ewaabwe. Lwaki tekankubidde wano tuwadde netiwaaka kyogereko kuba mazima ngenze nennaaba nenyambala nga temunaba kuvaawo. Agenda kujja mpola mpola kirabawo bwangu awo. Robina ebintu bino mubijjeemu omuzannyo mubijjeemu omuzannyo. Ne bwaneembuula ne bwanaalwayo ne bwaneekoza era tulina okugenda. Ne mukakkana agenda kujja abagamba bakikinyonyonyonyonyonyo. Ye ggwe ng'omuwolereza nnyo. Mukazi wattu muzito yeetaaga mukwata mpola. Totandika. Yes baby. Mulamu kubidde daddy neetakwata. Naye era ekyo si kyekizibu tugende era kubanga eri ge makage yewuwe si gy'abeera. Uwe tugende. Nenagambye aba alina okusooka neyeetegeka. Siga nti tubadde tumukubira atulagirire gwe tomanyiiyo eri si ye wammwe. Tugende ne bw'aba yatambudde atusangewo ewaka. Mulamu okugenda tugenda naye transport mungi.
Choga tusobola otegeka olugendo nga tetulina sente. Mulamu sente ziyinza obanga nnyingi kubanga buli omu waneeno tumalawo emitwalo 88. Egyo emitwalo 8 mitono nnyo. Abantu batambula engendo za mitwalo 3 2 ng'onyumya mitwalo 8. Tugende. Mulamu nasobola beera nga mmwe kugenda ngalonsa oli taata wange musobola okupayo emitwalo 3 ninfuna bye mu shopping. Bazikuwe. Hai chichi? Bazikuwe sente baby. Emitwalo ameka? Omenye emitwalo 3 goyogerako gwe. Nawe senga sisabye gwe nsabye mulamu. Twale eri olugezigezi. Emitwalo 3 minjo gisaba omwana wange. Baby sente nyingi. Nawe twale eri. Lobina. Ezo sente okimanyi nti sobola okujuza ekibanda kyange. Senga. Gwe tofaayo kakkana. Mitwalo 3 ezo ntono nnyo tugende. Ekirala wandika buli sente yonna gye mugenda okukozesa ngenda zikuddiza. Naye eri batwala nga bakwano bange. Sagala mutuuke eri mutandike kwogera mbu ate mbadde mu bufumbo. Lindako watugambanga taatawo bwe yakuleeta wali ku geti we yakuleka teyakuleka mu bufumbo. Ati mulamu nze kugambye kasita munabyeyogeza amasasi nga gabali. Mulamu tukola kiwana tugende. Wabula tuve na wano. Mulamu maliri gende wa. Nawe sirika. Munawe itawo tugende. Bye. Ate kati gwolinda kiyitawo mugende. Senga naye tongendera. Twala eri mugende. Zawula tongendera munyo senga. Lobina ogula bintu ng'okekkereza ezo sente nnyingi nnyo. Bye baby. Baby search. Senga sente sinyi. Sente nnyingi nnyo. Okimanya emitwalo 3 mangi nnyo okuziteeka mwaka akawala akatalina mpisa. Okalabirwa n'engeri gye kabadde kampisaamu amaaso. Nze senga mmwe kumpi ndi kitammwe mulamba. Ne kalyoka kwogera nange bwe kati kagala na kunkuba. Nga Lobina akwata sente ng'akateekamu ezo zonna. Sente nyingi. Ezo sente nyingi ate oli wano obebisa. Bakazibwa. Agenda ndekere wano enkulumululo y'obwana. Nze mwana omukulu mbonebone. Buno obuyiika eminyira buli obwakonziba bwonna azaala buzaazi nze ne bwasuula eyo simanyi. Era kyekinnwanyisa. Ndabe nti atlesi bwensigazaawo. Byotandikira. Ekisigala kireeta akasente. Bwakuleka nga toyina waddeke osibiddeko lukuba. Nze abo abaana mbeera ngenda bakolanga. Nalaba ng'olina ensonga nakitegeera bulungi. Kale kati okujjako era nja kufuba. Nja kwogeramuko naye. Kale kansi. Tulabe naye kyemmanyi. Bambi muzeeyi simu byampuliriramu. Ajja bitegeera. Akuwuliriramu munywanyiwe. Mukakase. Kanzo weebale nnyo ensonga ogikutte bulungi. Awo ndaba ekintu. Maaso gye ndaga kati ntandise okulabayo. Kuba nze mukulu kwati era munnaye bw'agenda era nga bw'omulaba yenna ayenjeruse. Bw'agenda gw'osigala ottunka. Ate nga kiribedde ekula akatawuni awo waggulu kati eyo poloti buli lunaku olukya yeeyongera okuba ensava. Obudde obwo obujja kuba kuyoola kuba nakukukumba. Webale kanso webale kunziza amaanyi. Kale ndowooza kankute kuba naye era kanso teweesiba mu busibe bwa bufumbo. Kunsi tubeerako kaseera ng'obeera mu kubonaabona okwenkanidde awo baako ky'okola ng'omusajja. Tosobola kubeera mu kunyigirizibwa bw'amaka kutuuka ku ekyo. Bannange anti okalaba kali kazunga era neno katulumbye. Bannange kale tofaayo tujja kuba tukwatagana tujja kulaba. Kale kansala weebale nnyo weebalire ddala. Buli kyatukola olina okukimanya buli kanso kyakola olina okukimanyako. Lero kitewewumuzaako kiki waka ku ofiisi buzibu ki? Eri gaali makaago nakulekeramu ak'obuntu naye wano nkuyuza. Nze nkunaanula ezo ennyinda ezikulinga emigalagi. Nenkuyuzayuza. Maama tuuka bulungi. Munnange teweebuza ozunga buzunzi kiki? Abakazi batomera. Kanso mbadde mukola ki? Abo balonzi bange. N'oyo naye mulonzi oyo asusse. Kuba oyo ye mpulira nga mbutuufu kinsukkako waliwo omulonzi gw'ondaga nga ewaka ku ofiisi kiki kyo? Kati abeeko ne waakoma. Kale kati obadde ogamba ki? Kuba nkugambye nkomawo ewaka. Era n'olwayo ndabye nkusanzeemu.
Narukenge bannange onsanze wano nva kwogera wano ku ssimu essaawa eno nina oyo ansanze ye kyompozesa njagala kgenda wa Kapiito mukwano gwange baŋŋambye sente ndowooza process zonna ziwedde beetaaga asayinengeko kiggwe kyogamba gwe wa famire yaliwo talina ya famire asobola muyambako kati kikulumira wa bwe nnyamba Kapiito n'afuna sente ze abalonzi bombi bansobedde bantabulidde amaka tuli wa famire naye kugamba gwe weefudde wa famire nti gwe olina okwasaganya ensonga ze buli kimu ate sina mwana muto muntu mukulu ebyo tebikwatako ekikulu mbayambye okitegeera kati tubireke kale bampeeza enviiri bannange enviiri tezinnayonooneka nnyo kati olinda malefuuka melu nga ntambula neemanyula mu kkubo bwe tolaba bwenfaanana bane abalonzi abo babiri bantabudde bamazeeko emirembe oyo ne Bakapiito neyanziza naye era wandinyongeddeko ebiri akenge genda osibe enviiri ezo nyongeraako ebiri twaleko oba onoogenda nja kwetwala kuba ngenda mu saaloni kale ntadde lwaki tonyongeddeeko ebiri wakino njagala kgenda nina ebyenjala okumaliza naye era tolwayo tulina okusala amagezi ne tufuna muzeeyi oyo ssente Brenda nova wano kubanga yesi wazze wano naye tosobola kubeerawo bbanga lyonna forever. Peace kati ongoba kyoyagala okuba Brenda si kugoba gwe mukwano gwange era gwampa amagezi kati nze ntunuulidde gwe abantu bagenda kukiraba batya bagenda kuwogera ki nti nze nakunobye ewa bbaawo nojja wano n'obeera wano. Brenda nina ebizibu ebimmala ebizibu byange obimanyi saagala ate kwongerako bigambo by'abantu bakuno bye boogera already bimala kati njagala tukole ekintu kimu tufune engeri gye tugenda okufuna muzeeyi ssente odde mu makaago oba ogende yonna gy'oyagala oba odda wammwe gw'omanyi. naye Peace olaba engeri muzeeyi gye yatugobye ewaka tutuuse ng'atugamba kansalamu wadde omusawo ankoleko era ne tuvaayo ffenna nga bitutabudde nga nawe otya okuswala kati ate essaawa zino oyogera ebyo oŋŋamba okuva wano kati ngenda kulagawa ye ggwe eyeefuula omugezi wange magezi kigozaako okulaba nga muzeeyi oyo tumuggyemu ka balansi kali akaasigaddeyo tusobole okukola bye tulina okukola. Brenda naye kati kino ekintu tekikyali kyangu omu Brenda amagezi kati bagamba emitwe ebiri gisinga ogumu kino ekintu kati nange kinzitoweredde tulina okusala amagezi abantu aba nze naawe tulabe engeri gye tugenda okukikwatamu tokindekera. Kati Peace nze kati oyagala nkole ntya? Brenda tujja kuyiya naye Brenda watyanga omusajja oyo yakususpectinga nti toli lubuto nga yatugwamu dda naye nga ffe tulowooza mbu tukyamulina mu ttaano nga yabitegeera nasalawo atulimberimbe nga bwe yagenze wa kanso Simaya n'amugamba agenda muwa omusawo nga byonna atuyiya buyiya alabe ki kye tuzzaako alabe reaction yaffe nga yatugwamu dda tolaba nti nakyo kisoboka. Peace ebbanga lyembadde ne muzeeyi takiŋŋambangako nti akirowooza nti siri lubuto kubanga Peace olaba oyo muzeeyi aneesiga tasobola kukkiriza nti mulimbe era takibuukangako era n'ebyo kansala bye yamugambye okumufunira omusawo alabika ye yamukyankalanyiza okutugwiramu eno ddiiru y'akasente naye nga kyemmanyira kyabadde kimututteyo kufuna kasente era buli kimu yabadde asobola okikola okumpaaki sente. Nze kyendaba nga nze kye tulina okukola oba twandigenze ewa kansala ne tumulumba ne tumuyitiramuuko ne tulaba. Naye Brenda olina amagezi tugende wa kanso tumugambe tutya? Tutuukeyo tumugambe anti munnange kanso onootusonyiwa tetuli lubuto twalimba omusajja tuyinamu ebigoye kaakati twagala sente. Are you crazy? Oba lindako kale tumugamba amazima nti kanso olubuto lutuluma omusajja tayagala tuwa sente ajja kugamba temufaayo kankubira omusawo wange mubeere awo ajje abakeberere wano alabe ki ekikyamu abakoleko. Omutunulira otya? Omutunulira otya? Bwende ebyo bya kisiru tosobola kwetwala wa kanso. Bane mulamu omusana nga mungi
ate kimulamu mulamu kiki bananga senga mulamu lobina muwala nze sikyalina akadde kakuwonoona abakulu oludde bakusiimasiima dda nkugamba tugende Uganda bo bakulu kyabo be muntu ambuzana nze bannaye mpulira nga zesagala gwe nze nkubuulira bwe baba bakusiimye tosobola kugaana ne bwowalira otya ojja kuba obatuukirira tojja kufuna mirembe yadde akati nibe kati nga tetugenze kubanga oludde bakusiima kyaggwa naye ng'ontwala amazima alabayo byoyambadde ffenna ebyo ewaffe tetubyambala ye wajja ontwale n'omunsiko gwe tobuuza gye nkutwala ekikulu kiri nti bakusiima mwe mubeera mu nsiko tugende kati naye obujo bwoyina buli bumu senga we yagenda nakubuzaabuza kati kyotambulirako kumbe ogenda mulamu bulungi kyotamanyi kisanyu onyumya essanyu senga nawe kumwesibako omwesibirako bwerenze saga abasajja ngammwe basajja basamize nze sibaagala bwonna oyambala bwoti gyolaga ogenda kunyuma nese kunyuma yenna kunyuma ki naawe nze nga siraawo onyumye senyumye olwokuba nze mbyambadde mu nyambala ndala yitawo tugende tojja kuwalira wano nze saagala basajja basamize nze saagala tawaana tujja genda oba otya naye mazima laba yensiko yonna ekutte toyogera tugende nange mumukozi ekyo omwana wa mwannyinaze senga tetulina kyetumukozi gwe nekisuula nti noloza omwana wa mwannyinaze gwe okumulemesa okugenda ewammwe senga tonesibaako jjaka mizimu gyammwe avudde eri mu nnyumba n'agwa wano obuno omutwe gunuma kati mba mukoze ekyo gwatya kyaka byendagala byewamunaazi twala eri obusirusiru obutumbavu obukuli gwe woba oloza omwana wa mwannyinaze gwe Brenda kankubuuze naye ddala oyo omusajja akwagala peace muzeeyi yanjagala kyoba oyina omanya yaneeguya n'okuneegwe singa ddala omuzeeyo yabadde akwagala twali tusemu eneemera gye tulimu ddala peace omusajja yenna bw'afuna abamuwa amagezi awuguka n'ava ku mulamwa kati muzeeyi engeri kansala gye yamuwadde amagezi kyova olaba embeera eno bw'eri naye nze ŋŋamba twandibadde tumuyiiya tukyasobola omuyiiya watya ne tukubira omuzeeyi oyo ne tumugamba bwe twava ewaka jjukira wavaayo lukuluma n'ojja wano ebintu ne byekyanga ne tugenda mu ddwaliro ne batukwatirayo naye peace wanje bulijjo manyi oli mugezi ate okunsingako naye olabika nze akusingako onvuma si kuvuma kati muzeeyi bw'ayagala okujja mu ddwaliro n'agamba mundagirire enzijeyo kati kyoyagala okugamba wano ddwaliro we tuli tusobola okufuna eddwaliro ne tugula omusawo ekiriwo kyekikununula akakasente kookyayina ne tukakwata ne tugulirira omusawo ne tumugamba amugambe batukwatiddeyo ate tuddemu era tukwate kano akasente tuwa omusawo kati oyagala tukole ki bisi nkubuulire nze ŋŋamba twandiyizza amagezi amalala agaliwa ma at least oba ne tumugamba olubuto lwavuddemu wangi wetunamugamba nti olubuto lwavuddemu ajja kwagala okudda kuba ye anjagala kati mukudda awo tumuyiye tusobole omugjamu akasente olabye oti tolaba nti ogambye sitegeera oba onsinga amagezi naye ate gwe mu busiru onsingako Brenda onsinzeeko lindako nedda ate nja kukuvuma bwe kiba kyetaagisa bino byonna connection yakugatta ne muzeeyi lubuto okimanyi bulungi muzeeyi ayagala omwana era yensonga lwaki tumulimba bino byonna kuba amanyi nti mulimu omwana mu lubuto kati ogenda ova eri osinika amannyo omugambe nti ate muzeeyi olubuto lwavuddemu kaba kaweddemu Brenda kaba kaweddemu ddiiru eba eyiise 10 ku 10 nga tokyalina kyogamba muzeeyi naye piisi nkubuulire nze bwe naalaba bigaanyi nnyo kuba jjukira nakuta akasente kange n'enkuwa nakakuwadde lwakuba bwongo era noŋŋamba ogenda fumba obwongo naye bw'oba olaba kigaanyi nze osobola okumpa akasente kange ne ŋŋenda oba nzirawo mu kyalo ne nzirawo mu kyalo sirabanga muntu asaaganga gwe Brenda
osaaga bubi lindako ogambye nkole ntya nkudize sente buli bwontunulira nonnetegereza nkufaananira nga asesema ssente lindako nkulabikira nga nze ayinza okukudiza adde 10 ye lindako nakutte ssente bulungi nnyo nengenda nensibamu enviiri oyagala nzijewo ate ne bwe zaali badde bweziri siyinza kukudiza adde 10 Brenda wasibye enviiri nga nange kenyini sinakwata kusibako nviiri bizibu byo buli omu wampadde omugabo gwange n'osigaza ogugu ate oyagala kubajetingira nezange sirika kati bw'oba twali wiringisa sema ssente ezo yiya nnyo okulaba nga muzeeyi atuwa ssente ezisigaddeyo nga nange ntereera kubanga nabadde kugambye okugabanyira wakati tugenda kuyiiya tofaayo tugira tuyiiya senga talina kyamukoze tubadde tufuluma nga tugenda n'agwawo n'atugaba mutwe gumuluma n'agwa wansi okakasa ono talina kyakoze mwana wa mwannyinaze nedda nze ndabye agwa wansi atuwemye omutwe gumuluma n'agwa senga tukoze tutya kati tumutwale oba mu ddwaliro ng'omulaba ali bw'ati gwe mukwate mpola omutwe ogambye gumuluma ate gwamunyenya omutwe laba bwe ntambulira ddala ng'omusiru ensawo yange erimu obuddagala obuvumula ebimbe bwebiti nenjirekayo nange Robert nzijukidde genda wali ku kijja awali omutuba onzigireko obwo obulandira obwo obuliko obundeete eyangu nida nyumye Robina kati nyumye Robina eide Robert chichi lutewo kumpasa Robina sesengawo sese engoye zange Robina chichi Robina sengachi kati nyumye ninda kwate senga Robina olagewa Robina musabize wa maninda Robina Tebera ngenda kuleeta Robina Robina takana senga ntwale wa senga nawe yogera kudwaliro Robina kakana senga nawe bakune kyokola Robert yagala nkole kikwata mwannyoko naawe umusibe bikuwa